eno video ya bana ba ghetto jeno damulira jajja yesoloseza namulabye waffe wali eri bwayise ku growers mbazene programu azaga babu pichi musimanyali mu kwempa walinga bavubuka omuntu omwavu omuntu atalina kyakulya omuntu atalina mulimu abeera muzibu nnyo ebiseera ebisinga osanga nga abantu abo basinga bamenyi b'amateeka nze omulimu gwange ngaddamulira sikulinda kukwata abantu nga bazizza misango never omulimu gwange kuyamba abantu butazza misango nga mbasomesa ate nga mba empowering through programs like this one. Wow, sagala bakudongo wazego mwana weka mbudamulira ze mbuye programu ye yakwe empowering abavubuka butazza misango oyina okutuula ne weebuuza nga tebannakudongowaza tambula ku police stations zonna eziri mu Kampala Wandegeya Old Kampala Kawempe buli wamu wonna togenda kusangayo police station nga tewaliwo bodaboda z'abaana kati obuuza agamagezi gali luddawa era baneno be mwajjako emirimu temwabalowoozaako era mumala obalowoozaako ne bakomawo ne babeera members of the society ng'emirimu gyabwe mumaze gibajjako kiki baafuuka ono damulira ajja kugambye nti ye tayagala bazza misango owa polisi akwe nti kati ezo pichi ze babadde balese ku growers bagabye mmeka era eziri ku police stations ze bakwatanga emyaka gyonna zo ziri mmeka babaddizaako the same policemen olwaleero babaleetedde pichi sibaga nti temuzitwala muzitwale they will be the same policemen era bazitwala hey kubanga oyo damulira ava mu police ekitongole kisinga okubeeramu abantu abalina ebizibu ba employees abasinga okuba n'ebizibu kati bw'aba akuwadde pichi mbwakempa walinga okole abatakuyambye nga gyava yewasinga abali obubi kino abaana b'omu ghetto bakimanyi poliisi buli lwebenjavu mu lugwamu kubanga omala okukola obusente bwo bw'omala okukola obusente bwo ne bakugwako mu ghetto ne bakukyambuwa they carry out illegal operations because baavu bajje babasobola okubajjamu sente who can't witness that ani atachi experience nzeko kubana bakulidde mu ghetto bulibuliro bafuna sente nga bafunye payment enfu bafunye olunaku olubya ine ebizibu bye kitegeeza that policeman is going to carry out illegal operations ajja mu ghetto najje ne basagula abaana ne babajjako sente basobole okusurvivinga kati damulira bwajjanga asunkuna n'obupichipichi abakuyambi ngatana empowering abavubuka kuba abavubuka for us we know how to juggle out of the situation mu ghetto lwaki tebasoka ne bakyusa embeera y'abasirikale ani atamanyi basirikale embeera gye bayitamu Hasani Kasinje yali omwogezi wa polisi yavayo n'akola statement simanyi oba mwabiwulira yagamba bwati ku basirikale ba polisi we have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu ali ku mulimu omwana we tagenze ku ssomero ali ku mulimu mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi ayina minisita gundi ne gundi ali ku nyumba ya gundi ne gundi oba akola kino na kino oba ali ku counter akola emirimu gya counter kati eyo goonya ekubulira ebiri mu nyanja one of the high ranked officers mu police bwakugamba nti abasirikale bali mu mbeera mbi ng'ate mu abaana ba ghetto mwabamu kuba victim ba police officers abali obubi kuba buli babeera obubi mwe bajje ne basagula ne bakyambuwa kati damulira bwabanga ajja akalakala n'obupichipichi abatakuyambye tasolvinze problem bano kiki baagala bamanya amaanyi gammwe they just want to suffocate your power muleme kwetikula ku government yenu bamanyi abaana ba ghetto kiki muli capable of kuba mwasalawo kati temukkiriza kubadongowaza kubakuumira mu mbeera eno mpaka 2026 we tulaga bana abasajja be balina okugendera banna Uganda tewaliyo muntu agenda kujja mulowooze nti yagenda okubanunula banna Uganda mwe mugenda okwenunula so bwe babaleetera bino bibaziba amaaso you are going to go through the same situation gye mubadde muyitamu okuva emabega yonna abaana baghetto tolooza nti pichipichi damuliro olwalero gyakuleetedde nti erina kyegenda okuyamba it is the same police era ejje ogivuba oddeyo ku street
ojja kuddayo ku street ojja kuzza emisango. It will be the same police that will arrest you. Oba it will be the same police ejja okutunza ebibyo eby'omu nnyumba osobola okuva mu mikono gya police. Ate era nga ne bw'ova mu mikono gya police biba tebiwedde. Ojja kuddayo ng'oli reforminze, trying to be a good citizen. Owa police ng'ali yala. Bw'anaabeera yala, they will come and carry out illegal operations on you and you will pay money. Ani atabaddeeko nze mbaddeyo wansi eyo. Bakusanga mu kkuba ekiro ng'obadde otambula oddaka. Ne bakusuula enjaye mu nsawo. Ne bamala ne bagamba fungula ensawo zo tulabe biki ebirimu tobanga olinamu ebyambe oyagala kutofomita. Ogenda okukwata mu nsawo boti naawe bakukubye mu ttooki bati. Ogenda okujja ngo olina enjaga mu ngalo. Naga hadda wali. Nga bafunye omulyo. Kati damuliro okujja okubadongowaliza mu ghetto. Ezo pichi muzitwale. But 15 January awo bannayuganda we wali okwenunula, abaana b'omu ghetto we wali okwenunula. Nammwe mubafatuwe pichi muzitwa. Temukkiriza kubadongowaza. Yes, I'm out.